tugenda natuyambako kasasiro. Mukimanyi nti Hamu yazimbawo ekisaawe Nakivubo. Tekifuna mirimu olw'okuba kasasiro awunyaawo. Okay. Namwe mwenna mukimanyi. Abantu basuula kasasiro, abamu basuulamu obukyafu, abamu basuulamu obubi. Basuula buli nga bw'obamanyi. Ate nga bamumanyi tukyakula. And so singa babikka. Ne bakola kubanga nkimanyi bulungi nti Hamu agenda awamu kuteekawo business center. Okay. Ewamu ateekewo omuddo. Ajja kukolawo gardens. Abantu nga basobola okuwummulirawo. Ate awamu ajja kukolerawo emirimu. Azimbe ebizimbe. Okay. Bw'ogenda Japan bonna baazimba ku myala. Fe abatambudde. And so bw'aba akozesa ssente nga si zaffe za gavumenti. Mu myaka 2 n'aba ng'afulumizza ekyo kyennyini. Nze ngamba tukiwagire tusobole okwejjako open ekintu kye kiri open kubanga kati tebasobola kubirawo nga omwala guli bwe gutyo kuba baali bakyaprovinze baagala ki bakisuggestinze kibeere nga it's a training kitendekerwamu abazannyi kutendera basobola nga kyasamibwe ekityo bangi bemulugunya naddala ab'ekitongole aboludda olw'ebyo bukulembeza abalonda abakulembeddwa mu Lord Mayor nga beebuuza nti Hamu yatuuse atya okuweebwa omukisa ogw'okulaakulanya Nakivubo Channel tewandibaddewo okuvuganya mu abo ye mugagga yekka Uganda gw'erina asobola okukola kino kati nga bw'olaba Hamu yaweebwa dde omukisa ekisaawe kyatadde Nakivubo okiraba nga bambi afuddeyo ate yalina ne design yaawo kakale ate otandika okulondalonda ng'ono waali ate president bw'awandiika ekyo kiba kiragiro bakkirize nti tebalina oba kiyite ntya waliwo abantu abatalina kigendererwa kyakulaakulanya Kampala tebalina kubanga ate buli development ejja n'ogiwakanya kubanga baga nti bawandiise emirundi mingi nga balina design eziri better ez'okutereeza emyala gy'e Kampala naye ssente ziyabula bakimanyi gavumenti ya NRM yeri mu buyinza baaziteekawa the Prime Minister wa Uganda sizirabangako ebyo just bantu namwe mubalabe nga bwe bali tezituukangawo design zaabwe ez'enjawulo bakimanyi gavumenti ya NRM yeri mu buyinza ffe tulina ssente ffe tulina budget baga nti baziba wale temulina ssente kati baziwandi balete ekiwandiiko ekiraga nti zibampaako okay owulidde kati oli azze ne design ate abamu bebagikoze kubanga nafunye okutegeezebwa nti bano abaana baffe abali mu KCCA era be bamuwadde ne design yezo plan yeri approved ne KCCA ne NEMA abavunanyizibwa kakati president kasita awandiika kakati ekyo kiba kiwedde abannema bagoberera bugoberezi bajja kugoberera bayambe okulaba nga design ezo zituukirizibwa nze ogwange gwakutuukiriza ekiragiro kya muzeeyi n'olwekyo ketonyeka gwake Nakivubo wakutereezebwa tujja kitereeza mu mutima omulungi bakkirize eyo development yazze muleke tugikole tugyanirize okay kati omulemu katono nnyo ampuliriza tukomewo 89.2 FM Shali naye Ssaabaminisita ku nsonga za omwala guno gwa Nakivubo waliwo abantu abadde balembekerako ensimbi ng'abatembeeyi nga baalako ebintu byabwe bali mu kulajja balekeddwa mu bbanga in fact olwaleero basazeeko oluguudo lwa Nabugabo ne basalako kati n'emmotoka tezirina we ziyita bajjuddeeyo bataddeyo ebintu lwaki tebasoose kuteekerwawo bayinza okudda nga tebannaba kuggibwa mu kifo kino ekyo kyengenda okukolako enkya ekibi tebalina bakulembeze baabwe naye nja kukozesa abakulembeze ba KCCA okulaba butya bwe tuyiiya ne tufuna bubalaga obuvunaanyizibwa bwa KCCA nimwe tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe basobola okulabanga kubanga abakulembeze tebalina mu KCCA tebalina kakati ojja kulaba nga babegasseemu mu kifo ky'okusala amagezi abantu bano tubateekewo ojja kusanga nga ate be babapika ab'ebyobufuzi ati kati biseera bya bululu tujja kutandika nze ngamba abakulembeze be mulonda mu Kampala baba abakulembeze ababayiiza kati ekyo paka kijja kwesanga nga ne president kituuse kyokka mulina meeya
mwina ba MPs mwina ba bonna bagamba si basengudde hamu yasengudde nti government emuwadde omukisa okukulakulanya yandibadde soka kati bali badde bakintegeezezza nebo balinda parliament watali TV teboogera kati bajja kuninda mu parliament olabe nga boogera naye tujja kuba tukimazeewo. I will handle that tomorrow. Ensonga nyingi mu kitongole kya KCCA za kusika muguwa mu bakulembeze bano boogera kino bano boogera kiri nekiri kino kiri obudde bw'ekikugu n'olw'ebyobufuzi mwagiteekamu ebyobufuzi bingi ffe waffe eyo olaba njagala ojjukire nze dda nga njagala nnyo Kakumiro district ebeerewo obijjukira byonna njagala Kagadi ebeere district nkuulira bulungi ffe twasaba ng'ababaka buli twafunanga omukisa era ne bazituwa kati bw'obala Kakumiro district bwe tutuuse bukyanga twabeera district Kakumiro district saawa zino tulina enguudo za koolaasi oluva Mubende Kakumiro Kagadi koolaasi okuva e Kakumiro okugenda e Kakindo okuyitayo paka Hoima koolaasi kati saawa zino ffenna tuli kituli tutunuulira oluguudo oluva e Kakumiro ogenda Enkooko okutuuka oluvudde e Kampala Masodde Kiboga ogenda e Hoima ffe tube nga tugamba aya naye nga kati ate abalala baba bayomba buyomba Kampala kakati ffe tuwandiika ebiwandiiko ne tukonsultinga abantu ne tulobinga president ne tudda eno ne tudda eri nalwo tujja kulufuna owulidde kyovola abantu abamu bakayana mu byalo ng'enguudo nnungi ffe tutuula mu kokasi ya NRM abammwe tebatuulayo gye tuteeseza bwekibuga mukibonereza kirondaba opposition ate tukibonereza ate kagenderere kikugambe twabawa $288 million US dollars ze billion nga mmeka balamu awo mwabamanyi okubala nyingiko 288 million US dollars emiliyoni 288 eza dola emirundi kati dola eri ku 360 trillion namba mu miliyoni mu biliyoni 36 ne miliyoni 8 zibadde wano kuva 2019 yaziri mu Kampala temuzikozesa twafuna loan ADB tezikozesebwa ate munazikozesa kibali biri byonna bagambye bameya bayomba byombi mu kifo ky'okunoonya amagezi buli muntu ayomba buli muntu wano mugezi owulidde paka lwe twavudde eri Kabanda nga nyinyonyodde oyo omukyala Musa Kabanda nagamba maama yingira wano nyina ekizibu wano owulidde so kakati ffe mu NRM tusala magezi butya bwe tumalawo ebizibu ate mmwe mulabisa babalabisa tuba tulabisa opposition balabisa bizibu ne babyanika abantu bo babonaabona mbubalabisa nze ngamba omukulembeze yena kasita ojja mu bukulembeze owoze kumalawo bizibu by'abantu naye kakati bwebirabisa so what tubalabise mutulabise kakati batulabisa luli kiki ekyabaawo ne batwongera 2016 era sente zo zatula butuuzi nga tewali baziyiyiza nantiki kakati nkugambye processes eza Kampala omulimu gw'omukulembeze yenna is oversight ekyokubiri police initiation kakati enguudo zino muzifunye ne sente ezo muzirina naye omanye ekyaliwo nga abakozi bakonaivinga ne bakontrakita bano be balonda okukola designs nga bamusasula buli mwezi ne bwabagwa buli mwezi nga bakusasula kati nga tebafaayo kumanya enguudo ziggwa ddi nga design bazirina kyanzijja mu ofiisi awo oba ojjukira omuyindi gwe nateeka ku mpingo kujjukira ng'olambula ekibuga omuyindi gwe nateeka ku mpingo nemuga mpa design olwaleero era yazimpa kakati luno olwa Saapolo Kagwa luwedde Kyebando Ring Road otunulira gundi traffic
traffic lights roundabout ezaali muno zonna nga tezikola balinze design twagenda olunaku olwo ne tuzijjayo naye ng'ekyo gwali badde mulimu nga gwa mmeeya gwali badde gwa mmeeya naye emikono misibe kitya kati waba misibe lwakitabireka abivemu okulumya abantu bwaba bisibe kati nga kireeta pulezidenti ate okujja eno prime minister ali ku levo nene nze ndi bize ntunuulidde eggwanga lyonna wano mwalonda abamu aba batunuulira kakati nga nzija ate ne Kampala nze ndi supposed kufuna reports taloza byabufuzi bali eyo anti bamanyi musanyuka nga bali ku TV bavuma katubalabise ne mubeera mu binnya katubalabise esente tuzibawadde kakati saawa zino nze manyi emirimu egisigadde briefly waliwo kankebere wano waliwo enguudo ezitannaba kuggwa kati wetunuuliranga Sentema Road olwomusitulitema roundabout zetwagamba okujjako era ziredusinzeko ku traffic ezisinga tuzimaze Mulago roundabout yaggwa wali waggulu waggwa tugeze tufunza walinga ku hotel eno bagita ati Imperial Hotel waggwa ebitala bibiri wansi ne waggulu wangi ezo roundabout zaali 28 kati okubimonitalinga babikole speed yewali obuzibu buvunaanyizibwa bw'abakulembeze bweba bibalemeredde babireete ku palamenti singa babadde balina baali bireese mu kokasi nekiggwereyo tujja tutereeza neti bambi mu kokasi bo tebaliimu so obaka tebutuuka gye bulina okulaga tebutuuka waliwo ensonga y'amataba bwe ziba payipu zaazibikira ensonga y'amataba enkuba etandise okutonnya nga tukyali mu kibuga emyala mingi giva mu kasasiro enkuba buli lwetonnya amazzi ne gasalako abantu kati aba building review board babadde bayisiza infacti n'ekiwandiiko okuddamu okwekennenya pulaani z'ebizimbe engeri gye byazimbibwamu mu kibuga kubanga mali abasuubuzi ebyo byonna bituufu naye kati ekikulu twagala polisi butya bwe tufuna kasasiro okuva mu maka polisi eyo esupposed kuva mu KCCA abantu bwe baba bali mu maka gaabwe bwe bajja kasasiro kati nga wano ewange tuli supposed okumusootingira mu maka ebivunda bidde byokka ebivunda bifune omuntu tujja bagamba tugenda kireeta ekiragiro baba tubakireeta tujja kyetanga gavumenti ngateeka tetulina kyakkola ate bano beebasi tubagaye baazibikira abantu ove ewaka ebyebyuma obiteeke byokka ebivunda obiteeke kuba ebivunda tubikolamu fertilizers ebijimusa ebiveera tubirecycling ebirala biki empapula basobola okukolamu empapula endala ebya plastika nabyo tubikolemu ebintu tubirecycling tubikozese amawanga gonna bwe gali ebibuga ebisinga balinawe wano badde boogera potipoto balina amateeka agaabwe bylaws ez'omu kitundu eza city eya potipoto kivula potipoto tomala gasuulayo kiveera naye wano tewali idi buzeki etteeka yalireetera nabo bagakwasisa mu Kampala bw'osuula akaveera kasasiro yenna kacupa bakukwatirawo singa atandika kati nga oli amutandikako nga bwe batandika kukoona omukyala bamuyitani Jennifer Musi nga amutandikako ne buzeki yagaleeta bantu babayoola naye kyetaaga just kusomesa kusooka naye nja mugamba asooka aleka okutwala okukozesa amaanyi tusooke tusomesa abantu bano ku leediyo nammwe mutuyambe ti bw'oba olina kasasiro ne bw'oba tolina kaŋŋambe ki ne bw'oba tolina containers osobola okuteeka mu biveera wano mu kiveera kyewaka kino n'okiteekamu kasasiro avunda ebikuta by'amatooke ebyalumonde ebyamuwogo ate n'ebijanjalo ebivunda omuntu abitegeera kati ekiveera ekirala n'okiteekamu ebya plastika ebyebyuma n'obisa ebbali kuba ebyuma no n'abasikulapu baba babigula kati ekintu nekyanguwa kati n'emmotoka zino bwe zijja ez'akasasiro
ey'ebivunda ebe wandiiseeko tibivunda tino ya bivunda biwe wano biwe kati enejja tino ya plastika eno ya byuma n'ebyuma tebabikiza na kubeerayo nze ndaba wano babinomwetaaga nnyo tebibeerayo ebyo okay ampuliriza emmandu sokooli dakiika zidduka tugenda mu 25 ezimaze okuta ku ssaawa 2 lero okujjukiza olina okukozesa okwoza engoye